ate nga musuubuzi. Amina. Bamuyita Geoffrey Kiwanuka. Si Kiwanuka sekandi. Ono Kiwanuka. Twagala obajjukiza nti akyali vice president. Kakati ku side eno tulinayo omwana omuwala ono nga bamuyita Shamim. Kati udda eringa Sali naye kakati ye Shamim. Mwami we kyemmanyiko manye erinnya limu ye Habat nga nze. So ate ku side mukyala musuubuzi ate era nga avunaanyizibwa manager mu bitongole ebyenjawulo. Wali tulinawo engineer omukukuutivu mwenna mukimanyi mumanyi nti no Uganda yatandika okukola emmotoka abaasooka ddala okweta ekiteeso ekyo n'ekirowoozo ekyo y'omu ku bano abali wano. So bagenda kuba nga batubuulira ebintu ebyenjawulo. Njagala kutandika ne Dr. ntandikire wa kantandikire Fred Matovu. Fred Matovu, tubuulireko ku bintu byokola kubanga ebintu byokola birabika biri very. Njagala ne profile ye eddaawo so that tusobole okulaba nti akwataganya atya emirimu gino. Fred Matovu, tugende mu maaso. Neyanziza mbalamusiza abooluganda. Njagalako Fred Matovu. Erinnya lyange nze si Dr. Tendo ku screen. Si Dr. Tendo ku screen. Erinnya lyange nze Fred Matovu. Nasoma engineering e Makerere, electrical engineering. Nemaliriza nenkola masters mu engineering management Kettering University eri mu USA. Ebintu byenkola bibadde byetoolera nnyo ku engineering eby'amasannyalaze. Era natandika nga assistant researcher nga twakava ku university. So kitongole mbadde nkolera mu kitongole kye kimu okuba kizze nga ki-evolvinga kirabye nga kiva wansi paka we kituuse kati. Naye nga akaseera kano nkolanga manager wa electric and electronic systems mu kitongole ekiyitibwa Kira Motors Corporation company egendo etandise okukola emmotoka mu Uganda. Amina. Matovu, otambudde amawanga mangi nnyo. Obadde ogenda kukolayo ki? Ntera okuwulira oli Japan, ate oli America, kati ate oli China, oli oba ogenze kukola ki? Ensi ez'enjawulo mba ebiseera ebisinga ngenze ku presenting research w'ebintu bye tukolamu kuba emmotoka ze tukola ez'amasannyalaze wano mu Africa zibadde tezinaba kutandika kukola nga ziri mu bungi. So kati okupresentinga findings zaffe oba bye tuzudde mu okukola emmotoka ezo. So when mbangenze mu conferences ez'enjawulo oluusi mbangenze kupresentinga work gwe tukoze n'ebintu bye tusanze nga tukola emmotoka ezo. Then emirundi emirala mbangenze kwongera ku trainingibwa oluusi mu systems zimu zibeera mpya nga twagala zireeta wano naye nga tulina okugenda tulabe gye bazikolera batutraininge then tuleke tujje tuzikolere wano. Okay, kati okusinziira ku bintu ebyo byempulira Fred, ndaba nga ekitegeeza omulimu gwo gukutwalira ng'essaawa mmeka kubanga bwe mba mpulira gwe executive whatever bw'oyogedde mu byagundi akulira mu byamasannyalaze kitegeeza nti olina abantu b'otwala. Yes. Olina okuwandiika reports. Yes. Olina okukola research. Kati obudde obwo obukola otya kubanga ate ebiseera ebisinga ntera okukulaba wano. Kale kansuke nga mbuuze wano mu buweereza bwa Mukama okolanga ki? Wano mu kanisa olw'ekisa kya Mukama nze akulembera Shikaina worship team ate era nze akulembera cluster gye tuyita worship coordination. Kwegamba etwala services zino buli bwolaba service yonna ejja omukulu ono yagitwala.
then ne mu lineage bampa obuvunanyizibwa okuba nti nze overseer wa Moses lineage. Owa Moses lineage. Yes. Now ebintu bino byonna obibalansinga tekubanga ndabanga kankubulireko amazima abantu bangi nibabanga bali mu ngatto zo ayina okukola research ayina okuwandiika ebitabo ayina okubanga supervising abantu ayina okutambula amawanga akomewo kakati ebintu ebyo osuubira abantu bangi singa badde mu ngatto zo aba yamaze dde okuwanika naga nti sikyasobola kubanga emirimu gino mingi. Gwe kiki ekikyakukwasizanga eno okutte ate nga neeno ate nga ku sayidi eyo oyina omukyala oyina abaana? So ekisinga obukulu kwe kumanya Katonda. Ekintu kino tekizze nti kyatandise jjo naye nkulidde mbuweereza okuva nga nkyali mu secondary senior 2. Obuweereza bulina ebintu bye wanteekamu nti nkulidde mu buweereza nga ndaba ebintu ebyenjawulo bye nsobola okubeera nga nkola era ebintu byenjigidde mu buweereza bye binnyambye okubeera nti byonna gye ŋŋenda ku mulimu gye nkola projects ez'enjawulo zenkolako n'obuvunanyizibwa obw'enjawulo bumpeereddwa mbadde mbifuna kuva wano mu church. So kati sisobola kubeera nti wemba nga Mukama alina wantadde nsobola okwerabira kuba kati obuweereza kyafuuka kitundutundu ku nze kibeera nga bw'obeera ng'olina abazadde oba ng'olina omukyala tosobola kugamba nti mu lunaku siinayo kadde ke nsobola kufiisiza abazadde bange oba famire yange. So n'obuweereza kyafuuka kitundutundu kubanga buli lunaku tubeera n'essaawa 24 mu ssaawa ezo 24 bintu bingi bye tukola ebyenjawulo bye tuba tudedicatinze eri ebintu ebirala. So Katonda wabanga yasooka mu bulamu bwo nga bwe kirina okubeera nga ffe abakkiriza Kristo olina okuba nga olina akaseera kotaddewo nga ko kimanyi nti mu wiiki essaawa zino ne zino za Katonda kubanga yakuwa amaanyi agakusobola okubeera nti okola ebintu ebyenjawulo. Bali tukubireko Yesu mu ngalo. Amen. Jjukira ekyawandiikibwa mu kisoma kya leese Katonda agamba nkyawa minzaani ezitakola ki ezitabalansinga. I hate unbalancing scales. Zina okuba nga zikola zitya? Katonda ayagala buli wantu okulaakulane. Bayibuli egamba nti we can do all things. Tusobola okukola byonna mu Kristo Yesu atuwa. Amiina. Bannaye tumukubireko mu ngalo. Ekitegeeza tetukyasobola kwekwasa. Njagala kwebaza ow'Oluganda Fred webale nnyo obadde an inspiration obadde ekyokulabirako naddala eri abavubuka ne basobola okumanya nti newankubadde Mukama akuyimusa atya sigala nga oli ekyo kyennyini ky'olina okubeera. Tukkirize wamu naffe ale twanirize ow'Oluganda Shamim. Now Shamim tubuulireko kubanga mbadde nkwetegereza gondiyo yiyo profile yo ndaba bwemba ndaba oli very busy oli wadde mu bitongole eby'amaanyi naye ate wadde mu bitongole eby'amaanyi sireka nga yokulaba wano ate era nga still oweereza. So tuweeko biki byobadde currently byoyiseemu ng'okola kubanga twaga tulabe byobadde okola ebyo osanga waliwo abikola era nga wanajanaga nti nze kyensobola okujja mu musumba nze kanzije buziza olw'esande ntuule mmale nzireyo kubanga gamba mazima ndi busy. Neyanza nnyo omusumba olw'omukisa guno. Nze Shamim Sali Pila nga bwe mulaba ku lutimbe ndi mukyala mufumbo. Omwami wange ye Herbert Odong. Nina bachelor's degree mu science na majoringa mu economics ne statistics e Makerere. Nali nakamala okusoma nenfuna omulimu mu company bagita Century Bottling Company naye abasinga mugimanyi nga Coca-Cola. Nakolerayo emyaka 5 naye mu myaka egyo 5 bankuza emirundi 4. That is quite heavy. Ekyo olaba nti kiba kyamaanyi. Omulimu ogwokuna okukula okwokuna kwajja
ne kujjirako omulimu omulala mu company gye mulaba bagita Britannia Light Industries. Ne mbuzaabuzibwawo nga ndaba nga ekyokusalawo sikimanyi. Bano bakusika eno bagaffe tujja kuwa kino nabano baga tujja kwongerako kino. Ya naye ne tunezija wano ne tusaba ne Bishop Mukama nanongamya nenvaayo nenjoininga Britannia nali nkyakolayo nenfuna omulimu omulala mu Dembe Distributing Company gyendi saawa eno. Nabo ne bakulengera ne bagamba ku fishing eyo. Era ne bali ne bampeerereza tugenda biki tugenda kukola bweti naye era si nebuuza ku Mukama. Tugenda kuwesere bweziti tugenda kuzongerako ffe katujja nakukola kino tugenda nakukolera na kiri. Still ne movinga ne joininga Dembe Trading Enterprises gyendi kati distributing ebintu bingi okuva ebweru then waliwo n'ebintu ebyawano bye tukolera wano. Kati obuweereza bwange nawulirako gwe watandikira ddala mu kweta kino ekintu ekyo mu gundi eyo Build Uganda, Buy Uganda, Build Uganda project eyo. Bubu. Bubu eyo. Kati bubu eyo mutandikwa gula Uganda. Gula ebintu ebikoleddwa wano. Buli lw'obigula oba ozimba ki? Ozimba Uganda. Ozimba Uganda. Project eyo nasanga batandiseeko mu Dembe mu kampani eyo naye ng'ebalemeredde. Naye bwe nali naakajoininga CEO oba nannyini kitongole olwaleera nenyumirizamu nti yenze omuntu azimbye ekintu ekyo ne kinywera tekinatuuka wakyagala naye kitambudde olw'amaanyi gange. Amen. Kale akati omukyalo ono Shamimu lwaki mubuuza bwe ntyo kubanga okubeera nga ali mu bitongole ebyo nga headinga department season kitegeeza nti ali very busy. Si ekyo ffenna abaluganda tukkiriziganya aba very busy, but at the same time alina company eyiye, personal company etuusa amasimu n'ebintu ebyo ebikwataganya n'amasimu bagiyita batya? Bagita Shabra ekola kina ki? Accessories. Ndete essimu okuva UK. Ezo za UK yokka. Eza Japan teziriyo. Kale okuva ddala UK wokka agatuusa amasimu ago okuva e UK naga distributing. Era bwe oyagala essimu ddala ennungi akakalango ojja kasasulira osobola okugenda ewuwe nakuwa amasimu ddala gali authentic. Na ku bino byonna ekirala otambula nnyo nkuwulira oli eno oli eri. Now olwa nature of your work at the same time oli mufumbo, at the same time olina obuweereza. Emyaka gyonna gye nkulabiddemu wano nga mukyaki olina okola ki? Wano mukyaki pulpit ministry leader. Pulpit ministry erabirira oba efaayo okulaba nti akatuuti kano kayonjo na buli akalinnyako engato z'ennyonjo. Project eyo era nze omu ku baagitandika mu kyaki lwaki nti twatunuulira before nga tetunateekawo kapeti eno ewantu wano twali tewalabika bulungi era waali wazibu nnyo. Kati ne tufunayo owooluganda n'atuteekamu ssente n'agula kapeti eno ne tugiteekawo. Naye nagenda n'enkitunuulira, nali ndi waka n'enkitunuulira nga ndaba okumaintaininga kapeti eno kigenda kubeera too expensive for the church, nga kijja twetaagisa buli mwezi okuba nga tukyusa kapeti oba si kyo abantu nga tulina okubeera nga tufuna abantu betugenda okusasula ssente okugirongoosanga buli lwakusatu n'olwesande nga services tezinatandika. Kati nze bwe nakiraba ekyo nenjagala okuteekawo engeri esobola okuleetera ekkanisa ssente ezo ezandibadde zikola mu bino okugamba nti tugule kapeti empya oba tupangise abantu tusasule abantu abanagirongoosa. Neteekawo project ey'okulongoosa engatto nga tetunajjawa ku kituuti. Kyekyo lwaki olaba nti buli muntu ajja wano okuweereza ayita mabega eyo. Ti mabega eyo tulinayo ebintu ebikozesebwa
ne tulongoosa engatto zaffe abasumba abagenyi n'abantu abamu ab'enjawulo nze kennyini nze mbalongooseza engatto ne making sure nti zitukula ne bajja ne balinnya akatwitiko okulaba nti tuwangadde ne kapeti eno. Mukama yeebazibwe. Kanyongereko just katono nnyo. Shamimu ebbanga lyonna lye mulabidde abadde aweereza. Buli lwa Sunday zigenda okuwera ssaawa 11:00 ng'ali wano. Pulpit baga pulpit ministry bategeeza wano naye ne mabega gye mutalaba. Emabega eyo waliwo n'okwerebwa, okusiimuulwa, okutegekayo amazzi, ebintu ebinaasiimuula, ate then abantu bataka okutuuka ku ssaawa 12:45 abagenda okulinnyako engatto zoozebwe. Ekintu kino akikoledde emyaka mingi okutuuka kati bwe tugenda kati okukyusa pulpit tugenda gikyusa. Era weebale nnyo olw'omulimu gw'okoze. Naye kati kapeti eno ekoze emulimo gwayo emyaka gino gyonna kati tugenda kukyusa n'egundi egenda kukyuka. Mukama yeebazibwe. Eya designinga pulpit eno bamuyita Joy Kabanda. Ali awo tuwubireko Joy Kabanda. Ye manager wa Glory Bank. Kati agamba nti eno design eyawutulivinze its usefulness ekoze omulimu gwayo kati yazze n'egundi empya. Era ekino just nkikuwedde wano information. Now kyembadde njagala okugamba kyekino nti ebintu bino obikoze otya, kiki ekikuleetedde mu ddakiika ng'emu bbiri njagala obitemeeteme. Kiki ky'owulira nga kyekyo eno kubanga oli bize bakwetaaga, olina abakozi b'olina okulabira, olina okukola strategic plans, olina okukola kino, olina okulaba ng'ohitinga gundi ezo targets at the same time n'omwami alinze okumakinga sure nti ebintu awaka biri okay. Ate ne ministry olina abantu b'okola nabo, olina okumakinga sure nti weebali pulpit zigende maaso. Pulpit ministry emabega eno mukozeeyo bulungi. So what exactly drives you to that? Kiki ekikuleetera okuvugibwa bw'otyo? First of all nze nali musiraamu oba nva mu family ey'abasiraamu. Waliwo omukyala wano sisange era tanajja bamuyita Hadija Matovu. Agenda kujja mu third service. Ye yatwanjulira Yesu mu family yaffe n'atubuulira enjiri. Bannange obugalo. Ne tulokoka. Nze nali asthmatic. Yalina obulwadde obwa asthma. Nganziira buli kiro tetuva mu ddwaliro. Mwezi nga tusobola ogenda mu ddwaliro emirundi nga3. Naye nga bantwala kiro nnyo mutumbi nga nfa. Naye Hadija yajja n'atubuulira enjiri. Yaloka ali mu kisulo n'akomayo waka n'atubuulira enjiri. Abawala ffena ne tukyuka n'ansabira n'empona. Wow. Engalo za Mukama. Bwe mpona ntunula n'entula n'embuuza kiki ensobola okuddiza Mukama ng'engeri y'okumwebaza kwali kuweereza. Bayibuli egamba nti ffenna Mukama atuwadde talanta ez'enjawulo oba ebirabo eby'enjawulo nti tosobola mu buli ngeri, tolina kye weekwasa nti bw'otunula mu kkanisa tolina ky'osobola kukolera Mukama. Tekisoboka. Oba tosobola kuyimba osobola okuweereza mu bakebezi. Oba tosobola bukebezi osobola okugenda mu baana. Oba tosobola baana osobola tewali watteekwa okuba nga waliwo ky'osobola okukolera Mukama. Kati nze neenoonya kubanga ndi mukyala muyonjo njagala nnyo ebintu ebirungi. Kati neenoonyanga obwa Asha bwe nsobola ekirabo kyange nsobola kirabisizaawo. Ne tutandika ng'okujjanga wano mu kyaki nga ffe tulongoose ekkanisa eno. By then nga naaga amadala tegaliiwo nga tusiimuula n'ebisiimuula. Omulimu nga si mwangu nga tujja ne tusiimula ekkanisa buli Saturday ne tugenda. Mu kusiimula ekkanisa nfuniddemu ebintu bye simanyi muwendo. Ntambudde ate nze sitambula nti sina wona wendaze nga ssente zange, ssente za kampani. Olumu nga ngenze nakuwummulako. Ogeze nakuwummula? Yes. Bannange. When I was in Bugambye Katonda ng'akola ebizitowa.
nange kati nange njagala oluusi onteekengamu kagundi eyo tiketi nange ngende mpumuleko nga sente si zange. Kale tugende maaso. So nga buli kyenfunye mu bulamu bubadde buweereza. Buli kyenfunye, buli kyennyina, emirimu gye nze Mukama nwandidde entalo ku mirimu eyo. Mbeera awo ng'abantu bangi. Nze nkulidde abantu n'akafumbirwa naye mbadde nga buli kampani gye mbeeramu nga headinga abantu abali married. Ng'olagamba haliro bano ngenda bagamba ki, ngenda basobola nti naye nga mbasomese ki, bagambe ki. Naye Mukama ampadde ekisa, ndabye nfunye ebintu ebirungi bingi. Kati tokyalina ky'oŋŋamba nti kino mu bulamu kino kyenjagala sirina. Kati obulamu bwange nakyeteekamu obuweereza, it's a part of me. Amen. Bulamu bwange nti bwe siweereza, it's a commitment. Nga bw'ogamba nti bw'osobola buli muntu, abantu abagamba nti bali too busy baba balimba. Teri muntu ali busy, teri muntu ali too busy. Osalawo obusazi n'ogamba nti kiki ky'otwala mu bulamu bwo ng'ekyomuwendo. Mulimu, sente, Mukama, kiki kyekyo ffe abatwala obuweereza oba Mukama ng'ekyomuwendo. Bwe twawukanirawo ku bali abalala nti ogamba buno obudde zino essaawa bwe zino bwe ziti nnina okuziwa Mukama. Nze essaawa 11:30, 11 ku Sunday mba ndi wano nga tewali nga n'ekkanisa eyo nsibe. Nzijja ne mpaakinga awo ne nzijja ne nnongoose ekkanisa ne buli kimu ne nkitegeeka ne nkashwa nti abantu bagenda okujja. Ng'emabega eyo walabika bulungi. Amiina. Baneekubira Yesu mu ngalo. Zongere. Tukyali ku Proverbs nga bwe tugambye nti Katonda akyawa minzaani ezitawera. Tukyasobola ffenna okuba abooluganda ab'omugaso, tukyasobola okukola byonna mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu nga tewali kitwekwasizza. Bw'olaba nga weekwasa omanya waliwo just kikyamu. Tula butuuzi omanye wa wali priority. Naye tusobola twetaaga tubalansinge ebintu byonna. Ku sayidi yange wano mu ddakiika nga 4-5 omwami ono musajja mulimi no ddala. Sigamba bano bannima wano nenfunayo obusente bwe buti. Mulimi ddala. Era bw'oba kumwekwata mwekwatireko ddala akuyigirize ebyokulima. Be bamu ku basajja abaasookera ddala okweta project ya entangawuzi. Mwawulira entangawuzi tezaali nnyo ku katale by the way. Singa tujjukira entangawuzi zaabeerangawo naye tezaakyaka. Abamu ku baakyakisa entangawuzi wano mu Uganda nga bafunye akatale okuva e Kenya be bano ku basajja bano ne bakiintroducinga wano mu Uganda ne batandika okukubiriza abantu wonna eyo Bulemeezi ludda wamu ku mulime entangawuzi. Amiina. Era nituuka n'okumukazaako erinnya Kiwanuka Ntangawuzi. Koona wano Kiwanuka. Amiina. Kiwanuka nno simanyi okyalima entangawuzi era okyazirima n'ebiki ebirala by'olima? Kasooli n'ebijanjaalo. Naye nga wali kusinga ennyo mu ntangawuzi n'oyongerako gundi. Kakati ku kasooli biki ebirala by'okola? Mukama yeebazibwe. Amiina. Neebaza Katonda okuba nti nze omu ku bantu abooluganda abali eri nga batunuulidde nze. Banze ku lwange ngutwala nga mukisa munene nnyo. Ekiri mu mazima nze sigwanidde kutuula wano. Bwe ntunula n'enzira ye emabega ne ndeeta akatambi. Sigwanidde na kutuula wano naye olw'ekisa kya Katonda. Amen. Neebaza nnyo Mukama. Kubirako Yesu mu ngalo. Lwaki neebaza Mukama nti nze mu kutandika okujja mu kyaki eno okulokoka yali mukyala wa mukyala Ssekibuule wali. Ye yabuulira omukyala enjiri nenkisanyukira nnyo nti omukyala alokose kuba naye yali musiramu nga Samiimu. Omukyala bwe yalokoka ng'ewaabwe baagala nsiramuke. Nenkitwala nti kakati oba tusigala babiri. Katusigale babiri naye nga tuli mu Kristo. Eky'amazima nali sinnamutegeera nnyo Yesu naye neebaza kyaki eno empadde omukisa gw'ommutegeera. Amiina. Era neebaza nnyo omusumba wange nti yabonaabona nnyo nange
ekiseera kyatuuka ebintu nga bitabuse nenzija nampa ne ku ssente ne zinema n'okusasula nadduka ayagala okudduka kwatu nenjagala okudduka wano naye omwoyo omutukuvu nga tanzikiriza nebaza Katonda n'olwakaseera kano kaakati nti ebiseera ebyo bwe byatandika bwe byabaawo nga sikyalina n'ekikumi ekirowoozo kyange kyajja omanyi tulina ekizibu kubanga nze atudde wano bano bajjayo obuyigirize bwabwe nze sibuyina anti yakyova twakuleese wano kubanga bwandibadde lusi bumpa nti kaŋŋende nsaba omulimu egindi naye nga tekisoboka kati ng'olwo nina kwerwanako naye nze era sijjaga nti siri muyigirize nze eggulu lyanjigiriza ne lintikkira mu kigambo kimu buvumu exactly wagraduatinga naawe kati tonzanyisa no era kakati kankubulire gwe olina ne PhD kubanga nze obuvumu bwange bwanzija gye nnali nga mmaze omwaka mulamba ndowooza ebintu bizibu nnyo nga mboba senga nfudde naye nava wano ne ŋŋenda ne nnoonya omulimu gwe nafuna gwa kuba bulooka era bwe natuuka ow'omukyala omwana oyo abaddewo wano yandimpaddeko obujulizi saaweereza wano musanze eri bamuyita Joshua nagenda mu maka ga maama we nampa omulimu gw'omukubira bulooka ne mukubira bulooka bulungi ekyannyamba nga naye mukyala mulokole nembeerawo bulooka nenzikuba bulungi nenvaawo nentandika naye ng'ekirooto kyange kyakulima ntangawuuzi sijja genda bingi nnyo ebiri kubanga njagala yes neŋŋenda nkuwadde eddakiika nga bbiri zokka nampa ekisa neŋŋenda mu kyalo nentandika okulima entangawuuzi ekyamazima Mukama nampa omukisa nenzirima nga bwempanika bayi kubanga nze nagendanga nayo bayi nosoma ebyawandiikibwa bwemba ŋŋenda okutandika okukola ntandikira mu kyawandiikibwa Katonda nampa ekisa nampa omukisa owulidde akantu ako n'agenda okutandika okukola naye ng'alina ekyawandiikibwa bwe yatuuka nga wali n'agamba mukanika bayibuli n'agamba nti kyawandiikibwa wano olwaleero ngenda kukola bwe nti era bw'ogenda gye nkoledde emirimu nze erinnya eryakiwanuka tebakimanyi bampita omulokole amiina ekyo mumwongerekenga obudda kyenjagala ekyo ndikuga gye tuli eyo yonna wonna we tuli tetwawukana n'ekyo kye tuli mu Kristo bw'ogenda emwera ne bw'otuuka ku stage n'ogaa mulokole omulimi w'entangawuuzi ekyo nkyebaliza Katonda nti emyaka gyonna gye mmaze siseeseetukanga kiwanuka okozesa kati abantu bameka mu kiseera kino nkozesa abantu abasukka 30 ez'engalo zikubire Yesu abawa emirimu era babadde bakubeera wano abamu ku bo naye ewafuddeyo omuntu nange bibadde bizibu nnyo nti olw'okuba nti eri twagendayo abantu bakubaako n'ensonga ya buli omuntu ali wano taziika biki naye nawaliriza nga siyinza kunyooma musumba kigambo kye yaŋŋambye neebaza nnyo Katonda kubanga emirimu ngikoze entangawuuzi bwe zaatandika zisobodde okugunjawo bizinensi ez'endala nga ki mu kiseera kino twatandika bizinensi y'edduuka liri Lugazi ddene nnyo lisuubuza likola bulungi era owulidde alima etandikira mu ntangawuzi n'azikubiriza afunyeemu ssente kyono kati ayagadde bagamba aguze ebizimbe mu bifo eby'enjawulo omusajja ono teyasoma wakoma mu kyakumeka tujja kyogera ensonga lwaki twamuleese kwegamba okakase naye njagadde ayogere ebintu ebyo binatugenda tulina we tugenda okumaliriza kyova olaba takomyawo akoze yekati alina edduuka erya produce Lugazi edduuka erisinga obunene Lugazi ekyokubiri alina factory ekola obuwunga bagiyita bata factory eyo bagiyita Glory Maize Mira abasinga obungi naddala ab'omu Lord's Table badde mutera okufuna abamu naddala betwalabirawo mu COVID mu lockdown twagabanga emmere ng'eriko Glory Maize Millers nga ku bigundi ebintu ebyo natwa ebijanjaalo ebiki twabijjanga wa mwami ono mu factory ye engalo ne zivuga yatukoleranga omulimu ogwo omunene twaliisa abantu 5 mu COVID abantu 5 betwaliisa 500 homes nga omukulu gundi yatuwa takomyawo ki ekirala ye
mu kiseera kino twongeddeko kubanga bwe twatandika entangawuzi natandika okutandika project era ekyantwala okutandika factory gy'ova okwogerako nti nakizuula nti bw'olima kasooli adibirayo mu kyalo eyo kwe kutandika bizinesi y'edduuka eryo ebeere nga bwe mmala omulima mutwala ne mukubamu akawunga ate ne mutunda ate n'otunda n'emmere y'ebirisa nti olw'okuba tuli mu produce twatandika ne gundi yiika ne yiika ez'okulima kasooli n'ebijanjaalo byonna tubikola kaakati era tutajetinga kubanga nze ebirooto byange si byakukoma wano tutajetinga kaakati okufuna projekiti endala nyingi ng'ez'okulima kubanga kakati ettaka tuliguze tutandise okufunira ddala ettaka eggazi tutandika okwongerako mu bye tukola kati ne twebaza Katonda kubanga emirimu gyaffe tubadde tugitambuliza nze era bw'otuuka mu bakozi bange bakimanyi nti kumakya kuba kusaba bwe tumala okusaba nze wange teriyo nnyimba amanye bavuka abaana obusimusimu obwo bateekako ennyimba ennyimba ezo ezitategerekeka wange teziriyo mbagamba nti mu kampani eno temuyingiza ezo nze tulina n'ekirala kuga kyengezaako okuga nti ennooneyo nze mpanguza yeey'okubeera nti nze buli mwaka buli sizoni lwe tugimala tubeera n'okwebaza kati kyonuka ng'okyali awo nina lwaki njagadde okulaga nti fege kitegeeza nti ali very busy alimira mu bitundu ebyenjawulo ayinayo abakozi mu bifo ebyenjawulo at the same time ebintu ebikuŋŋaanyizibwa n'abitwala ebirala erugazi n'abidistributinga mu bifo ebyenjawulo ate ayina ne factory ekola ebintu bino kiwanuka which means oli very busy naye kijja kitya ng'ate oweereza nkulaba mu basajja mu minisitule y'abasajja mwoli oyimusa gundi nkulaba mu Deborah lineage oli omu ku bantu abali awo ku ntikko n'olaba nga ebintu bigenda mu maaso ebya Mukama so ebintu bino kyamaki kubanga omuntu bw'atuuka awo abasinga nze mbalabye ate kagamba nti ndi very busy musumbako okuba amazima amatuufu ndi busy obutuufu musumba ekitutuusaawo tutunulako emabega gye tuvudde ng'abadde Katonda era senga tabadde nga si Katonda ekyamazima senga tetuli kye tuli tetulina buyigirize famire zaffe si nnungi ekyokubiri nti embeera zonna tetulina kapito yenna okujjawo Katonda gw'atuwadde nze bwe nali ntandika nali nga nkyalina obulungiko nga ndi erugazi nali nasaba nga njagala bizinesi ya $5,000,000 naye kyatuuka nembeera nga ndi ku zero nga siina naye bw'abanga Katonda akoledde ne zikomawo lwaki tomubeerako era nze ebiseera ebisinga nga n'olwaleero wabaddewo ekinfoosinga obutajja wano naye ŋŋambye nti Katonda byakoze nteeka okugenda obiwa obujulizi ntambula nnyo kubanza obusuubuzi bwange butuukako ne Congo tusuubulayo ebintu ne tubireeta tubeera Arua tubeera Soroti naye era oteekwa buteekwa okubeera ng'okomawo ate n'obeerako mu maaso ga Mukama n'okuŋŋaana bane kubirako Yesu mu ngalo amen. Now jukira a balanced what eyaba Deborah lineage balanced life anekyekyala gwoli mu Deborah balanced life simanyani a successful life balanced life successful life musoma kanya tusomedde ekyawandiikibwa ekigamba nti Katonda akyawa minzaani ezitawera ezitabalansinga kugamba Mukama ayagala nga minzaani nga zonna ziri ku equal level naye ezimu zeekubira osanga ng'abalokola abamu yeekubidde mu bintu byokka bya busuubuzi abalala bwe beera mu mirimu kati nga bano gye bakola n'omusango kugamba nga tokyasobola kutegeera ddala nti ddala ne Kristo akyalimu ate omulala n'omusanga mulokole nnyo ate nnyo kwegamba nga n'ensi tamanyi biki biriyo abeera mu kyaki n'asaba okuva ku makya paka lwaggulo n'agenda mu conference eno nadda mu conference eri nadda eri so kwegamba naye tukyasobola okubalansinga ebintu n'enkola emirimu alidde nfuna n'akaseera akayiga mu Bible College
oba even mu school of ministry, tulina school of ministry. Olwaliwo yensonga lwaki tuleese Bible College, tuleese aba Caris Bible College bagenda kutubuulira nti wadde okyali mu kibuga eyo tosobola kudda eno mu evening, osaasobola ogenda ne weeyongerako n'oyongera okufuna ku at least ku bumanyirivu mu bintu bya Mukama, n'osobola okubalansinga nga ku mulimu oli muweereza, mu kkanisa oli muweereza, eyo gy'obeera oli muweereza, kwegamba nga everything about you byonna n'ebiri ku ggwe nga buweereza. Asembayo ku list era mu ddakiika entono ennyo tuyina owooluganda ono Dr. Mutendeke, Dr. Mukugu akola ebintu ebyenjawulo. Oluganda Ttendo, tubuulireko ku bintu by'okola kubanga olabika naawe ng'oli very busy. Waliwo ekintu kyetwagala okubuuza, okwasaganya otya ebintu bino? Tubuulireko ku by'okola. Neyanziza nnyo Musumba, amanya gange nze Ttendo, nina emirimu nga 5-4. Okusooka ndi musomesa e Makerere University. Kitegeeza nti lecturer, ekyo mukikubirako mu ngalo. Yes. Amina. So nsomesa, nkola research, then nnuŋŋamya abayizi. Then ekyokubiri nga university tulina ettendekero eriyigiza abantu okulunda. So nze akiikirira atwala a training center eri Namulonge. Wow, guno omulimu gwo munene nnyo bw'obanga gwe omu ku bantu abatwala ettendekero eryo. Then ekyokusatu ndi consultant ku company emu eri Jordan ekola amadagala ag'ebisolo. So I'm a consultant to that company. Y'omu kubatuula ku katebe akeebuuzibwako eri mu ggwanga erya Jordan okulaba nga bakola amadagala aganaayamba ebintu okubeera ebiramu. Amina. Then ekisembayo ndi technical oba nnuŋŋamya akakiiko mu ggwanga akatudde ku university yaffe akakwasaganya okulondoola ng'abantu baweereddwa amadagala. Then amadagala ago agamu nga gafaanagana getukozesa mu bisolo. Wagenda beerawo obuzibu bwonna kye tuyita antibiotic resistance. So tuluŋŋamya research akolebwa mu ttuluba eryo. Ebyo byenkola Musumba. Wow. Y'omu ku batudde kakiiko akola mu ggwanga wano akatolondoola ebintu ebyo. Kitegeeza nti Ttendo oli busy. Omusajja Ttendo ono atambudde amawanga, asomedde mu mawanga, naye asobodde okukomawo wano n'aweereza. Mu kkanisa wano kozi Ttendo okolanga ki? Neyanza Musumba. Ekisooka ndi mu worship team, ntendeka worship team, impact worship team, then ni mutendereza. Ekyokubiri nkuba ebivuga. Ekyokusatu ndi mu team gye bayita Uganda yekwasaganya bonna abagenda okugattibwa mu kkanisa eno. Ekitegeeza bw'oba ogenda kuwasa n'okugattibwa, ono yakulembera akakiiko akajja ne kakugamba ojja kutambula bwoti, yambala bwoti, otuula wano, beeyisa bwe bati ku lunaku olwo. Amina. Then ndi muvuunuzi. Then ekirala ndi kakiiko ke bayita marriage committee akakwasaganya abafumbo. N'ekisembayo nkwasaganya, tulina project ng'ekkanisa ku kizinga ekimu kye tuyita Glory Arena project. So nkwasaganya ebyokulonda ebiri sides eyo. Byebyo byenkola Musumba mu kkanisa. Bannange, egyo emirimu mingi, egyo emirimu nagyo miki kiwanuka owulira emirimu egyo. Musajja n'oba nga oli ku ntikko okola buno, ate gwe otwala ettendekero erimu ku kiwayi ekya university, gwe oli ku kakiiko akatwala akalabirira amadagala mu Uganda, gwe omu ku kugondi advise okuwa consultation Jordan, ate nga mufumbo, ate nga ayina abaana. Kati bw'ajja mu kyaki ate era n'aba nga akwateganya ebintu bino. Ebintu bino osobola otya? Kubanga bw'embeera ggwe nga yenze, awo mba nagambye nti Musumba nze mpanise, kubanga Jordan enneetaaga, university enneetaaga, eggwanga committee enneetaaga, ate n'eri gyoyogedde eri ekiwayi kiri ekyeri tutendeka abaagala okulonda Namulonge. Kale naye wakwetaaga. Then okwasaganya otya ebintu ebyo? Kubanga abantu abasinga mu butuufu bwakunnyonnyola nti mu butuufu tojja kusobola kulaba Kristo. Ojja kundaba nga nkola nnyo bino ebintu, naye bikwatagana ku bya Kristo ojja kunsonyiwa. Nja kujja nga nze nsabe busabi male nziruke. Weewaawo nina ennono nga 6 Musumba ezinnuŋŋamiza. Ekisooka njagala owuliza ennono ezo omukaaga yeezi muyambye.
esooka amina ekisooka nategeera nti nno natondebwa katonda so entandika y'ebintu byonna katonda yakola ki yabunaanyizibwa nga dawudi waagamba nti nno yammanya nga sinnakola ki sinnazaalibwa mu lubuto lwa mmange so we nategeera ekyo then nendaba nga katonda ate we yamala musajja mukozi nnyo wolaba mu lubereberye emu n'eyokubiri ensi eno yonna okubeerawo katonda yakola ki ye yagitonda kyali after its works so nendaba nga katonda naye muki musajja mukozi nnyo ate nendaba nga pawulo awandiika mu timoseewo ekisooka 5:8 n'agamba omuntu yenna wabeera nga tasobola kukola kulabirira amaka ge kulabirira abantu bo ate mubi nnyo okusingawo neki n'aboonoonyi so nendaba nga katonda atwagazisa okubeera nga tusobola okukola ne tulabirira abantu be tulina okulabirira n'amaka gaffe then nendaba nga n'ekirala ng'ate katonda agamba mu 1 Corinthians Kolosaayo ekisooka 12:28 ng'agamba ffenna atuwadde ebirabo ebyaki ebyenjawulo so nentegeera nga oggyeko ebirala ebyokukola ate nina ekirabo nina okwezuula waliwo kyensobola okukola ki okukolera katonda naye nabanga siina kwesigama kukola kwokka naye ate n'ebirabo ebirala nsobola obikozesa nempereza katonda n'ekirala nendabanga katonda atugambye nti buli kimu kyosanga okukola Abakolosaayo 3:23 kikole n'amaanyi go gonna ng'akikolera Kristo Yesu sekyo ne kindeetera amaanyi okulaba nti oba oli tansiimye oba oli tanneebazizzaako naye bino byonna byenkola mbikolera Kristo Yesu nga mmaliriza nendabanga amiina mukama tumwebaza nendabanga ebintu bino byonna nga Deuteronomy baandika mu Deuteronomy nga bagamba ng'omaze okuzimba amayumba ng'omaze okufuna ebintu bino byonna ng'omaze okufuna amaka ng'omaze okutuuka w'obadde oyagala jjukira mukama katonda akutuusizaawo so nentegeera nti we are nothing nga tetulina katonda eno yonna gye tuli bina amaka ge tufunye emirimu gye tufunye byakajja buzzi naye twasooka nga tumanyiddwa katonda so katonda ye yasooka so nemmanya nti nno bino byonna just binneegaseeko oluvannyuma naye kisinga obukulu enkolagana yange ne katonda amen bannange tuleesa akantu kano specifically just tuleme kubaako kye tewekwasa ate akasaaminze bulungi naye agambye nti Deuteronomy neegamba nti bwemumalanga okuzimba amayumba essente zammwe nga zeeyongedde bugaga wammwe nga nabwo bweyongedde temwerabiranga mukama katonda in other words obuteerabira kitegeeza nti mukuwa mukumuweereza emirimu egimu gye mbadde mulina okukola specifically wonna we tuli tuweereza katonda n'emirimu gyaffe but ate waliwo n'emirala egiri specific nga gyo gyegyo specific amiina gamba nga mu kitongole gye nja okukolera nga ye dokita oba kiwanuka nga ye mu bulimi still nga tajja kusobola kusinzizaayo amiina asobola okusinza nga ye omuntu yekka naye ate weetaaga we mujja wenna wamu ng'abooluganda ne musinza amen njagadde okwebaza katonda ku abooluganda bano babadde example ku abooluganda abangi gye bali abakola nga bano bwe bakola bwe bati naye tulina ate abalala bangi nabo nga batuuse mu levels ez'abantu bwe bati ne bawa excuse nga mu butuufu ne bw'otuka ku mulimu nga tokyalabayo Yesu ne bw'otuka ku dduuka lye mu bizinensi ye nga tokyalaba nga ojja kugamba nti ndi too busy I'm very occupied kituufu okusinza ku bigambo bye tufunye wano wonna bagambye nti nedda it's just a matter of priority ebintu awo tuteeka priority mu Luganda essira wawo tuteeka essira ewantu awakulu banimba siimye mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kufunayo Fred Matovu akagambo kamu bwe kati kosobola okulekera abantu naawe just kamu bwe kati koyinza okwogera nogaa nti kino ze kyendaba ekigambo kyensobola okubalekera nti ffenna buli omu olina kyosobola okukola mu nnyumba ya katonda yonna yonna gy'oli tekikwetaagisa kuba nti olina ekintu ekyenjawulo naye buli omu ffenna gy'oli olina ekintu kyosobola okukola mu bakabaka ba katonda mu mirimu gyaffe gyonna gye tukoleramu kale n'omukyalo ono kamumpeere nze kyensobola okubalekera
kyensobola okubalekera nga ngenda kiri nti era nga muganange bwagambye nti ffenna tulina ebirabo ki ebyenjawulo tolina bwe weekwasa. Bayibuli egamba nti munoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala bikole bitya bibagoberere. Kati ffe twasalawo kola ki kusooka okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Buli kyolina ne byonootera okufuna bigenda kuva mu Mukama. Bw'onooba tomuweereza olina okulaba nti n'okola ki find something to do for God. Toli busy, kola just program we programming okole timetable ogambe nti buno obudde bwa Mukama buno bwakino buno bwakiri kubanga tulina obudde naye just twefuula busy naye nga tetuli too busy. Mukubireko mu ngalo. Mumpereka microphone yako kyonuka mu kigambo kimu bwe kiti neyanziza nnyo musumba eri baganda bange bonna abali busy abakola nga nabo bakeera mu produce bakeera mu kusuubula bakeera egundi eno wa mu wino bakola ki kigambo kyoyinza obalekera. Ekigambo kyenyinza okulekera abantu baffe bonna bali wano nti ekigambo ky'okubeera nga buli kyetukola Kristo yalabisibwa. Kubanga bw'anaalabisibwa mu mirimu gyaffe buli kintu kyonna kijja kuba kirungi. Ekyokubiri tweweeyo nga ffe ab'ennyumba emu nga buli musumba kyatuleetera wano tubeera nga tumukwasizaako tubeere nga obwakabaka bwa Katonda bweyongera okutulumuka. Bannange tukwase kakati tuli ekizakiro ekyennyini ekyayogedde ekyo tumukwasireko. Tuli mu kuzimba gundi eno flowa twagimenyemenye kati tuli mu kugisaako tarazo nuza mulaba waggulu bamaze ogenda nga bateekayo tarazo naye wano wansi tebanakumuteekawo banaamala bamukole ki weteeketeeke. Bannange twetaaga $7,000,000 sofa twakakuŋŋaanyaako sente bagenda kutubuulira sente zetwakakuŋŋaanya naye kyetugamba tweyama $4,000,000 naye nga twetaaga $7,000,000. Tujja kuba nga tuwulira sente zetwakaleetako. Twetaaga okulaba nga omwezi ogujja gugenda okukoona wepa nga tetukyalina kyetukola. Ekyo nga tukimaze projecting eggwa ate nga tudda ku pulpit maybe Katonda nga bw'ayagadde eno naye nga tubijjawo bino byonna ate nga tuteekawo ebintu ebirala. Bino bibaddewo emyaka mingi si ekyo? Amiina ey'empaka. Kale Dr. Tendo mu kigambo kimu bwe kiti waliwo enjogera egamba nti kyoyagala kikuseeza. So nga maliriza bw'obanga aliwo kyozudde kyosobola okukolera Katonda tosobola kulemererwa kukifunira budde. Kiwedde kadde munkawulire bw'obanga olina kyozudde kyosobola okukolera Katonda ng'okyagala tosobola kulemererwa kukifunira budde. Mbalekedde njagala owandiike Daniel essula y'omukaaga ojja kugyesomera yonna. Daniel yali musajja muyivu ate omu kuba administrators oba governors nga bwolaba mukuluntalumba wali eri bwatudde mukuluntalumba oyo. Daniel yali omu kuba governors naye Bayibuli egamba nti yali munyiikivu nnyo ne kabaka n'anoonya okumuwanga ebitiibwa ebyenjawulo paka abantu bamukwatibwa obujja ne bagamba nti naye bwe mba mwagala Daniel okumulemesa temulina kye mugenda kumusangako tali corrupt tali kino tali kiri wabula mumukwatire mu matters of his God mu kuweereza kubanga yalina fellowship y'abantu be beyage abakozi banne ba Shadrach, Meshach, Abednego n'abalala be batuulanga nga buli lunaku balina emirundi 3 gye batuulamu ne basaba ne basharinga the word ne encouraginga ate nga yalina school of ministry gye yalinga training Daniel. So tumulaba yakikola atya. Bayibuli emuyita nti was an excellent man with an excellent spirit. Tulina omulambiko lw'abatume omukyalo ono omulambiko lw'abatume omukyalo ono bamuyita Lydia bamwogerako ku profile ye bamwogerako ku ngeri gye yalokokamu. Omulambiko lw'abatume essuula ey'e16 akanyiira ke11 paka 15 kwogera ku mukyalo ono engeri gye yalokokamu bwe yamala okulokoka n'akyusa ne famire ye. Naye Bayibuli tekoba bukomyewo egamba yali mukyala musuubuzi ate omukyala yalina abantu be yali akozesa ate yalina ne gundi ne factory ekola engoye. Amiina. Yalina factory ekola ki? Engoye. Naye omukyala ono
yaviirako ekkanisa gye tulaba okubeera mu Philippi wadde si yali pastor naye yazannya a key role mu kulaba ng'ekkanisa olwayo tusobola okugamba nti bikkula mu kitabo ky'Abafiripi. Kitabo ky'Abafiripi Pawulo yagiwandiikira ekkanisa y'Abafiripi. Ekkanisa y'Abafiripi teyali baddewo singa tewaaliwo omukyala gwe bayita Lidiya. Omukyala oyo yasobola okukola ky'alina okukola. Mukama yamukozesa nga bizinesi egenda mu maaso, abakozi abalabirira, naye ate nga n'ekkanisa egenda mu maaso. Yabikola atya ebyo byonna? All these are examples byonna byakulabirako mu Bible nga tugamba nti tusobola okukola byonna mu Kristo Yesu. Tulina omukyala omulala n'omwami, yano yali couple. Mwami nga bwe tulaba tulina Tendo n'omukyala we bali wano baweereza, ate era ne bwola gundi oli mukyala w'oli muvuunuzi yatera okuvuunula wano bombi, naye ate omukyala naye yasoma era omukyala naye akola ebitongole, akola mu bitongole ebyenjawulo, ali mu bitongole ebyensimbi. Tulina omukyala ono bamuyita Priscilla and Aquila. Aquila yali bbaawe naye Priscilla yali mu avoko, era kyemanyizo n'aleeta obulokozi mu nnyumba eyo, ne Aquila n'agoberera. Naye tubalaba nga baali basajja bakozi bana bizinesi, balina kampani yaabwe nga nkozi ya tenti. Omwami ono n'omukyala ono baakola nnyo mu kkanisa ey'e Kolinso okusingira ddala ennyo. Tulaba nga ku last moment batuuse ekiseera nga bakola ki? Nga Pawulo aboogera nako bwe yali atumira abantu abamu abakoze ennyo mu Bakolinso. Teyakoma bukomi ekyo ku ekyo, wabula yasobola okuba nga akola bizinesi, muweereza, naye ate nga ne mu kusomesa abantu, abasomesa ng'afuna abantu mu kkanisa n'atuula n'abasomesa nga bavudde mu kyaki. Kubamu ku bantu abo be yasomesaako be tuyinza okumanyako ennyo gwe bayita Apollos, omu ku babulizi b'enjiri abasinga okuba b'amaanyi mu biseera bayatiikirira, bamuyitanga Apollos. Apollos yali amanyi Bayibuli nga agimanyi mu bitundutundu, naye omukyala ono n'omwami ono baamukwatako ne basobola okumutereeza, okusobola okutegeera ddala omulimu gwa Kristo Yesu gwe yakolera ddala ku musaalaba. Amen. So tukyasobola okukola byonna. Njagala kulekerayo ekyawandiikibwa ekiri mu Revelation 22. Actually no, kansooke ne Colossians chapter 3. Kansooke ne Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Jemba nsooka nayo. Then mmalirize ne Revelation. Colossians chapter 3 verse 23. Abakolisayo. Abakolosayi 3:23. Owa project gye tuli oba twagenze mu holiday workers service, ate banteddeko akantu ako balagira ddala ebintu nga bya workers, abakozi. So temwekwasa mukulu Savimbi, tewekwasa Katonda, njagala okole n'amaanyi. Abamu kumwe temumanyi mukulu Savimbi, naye mukulu Savimbi ye gundi awo Jeff, musajja oyo Jeff y'omu kuba, by the way, y'omu mu Uganda be tuyina bayita ba sound, mubayita batya mu abali mu media, sound engineering, sound engineer. Era buli firimu eya Kina-Uganda mumwe n'abalaba firimu ez'Ekina-Uganda, oyo yabeere mabegawo okulaba nti amaloboozi gakwatiddwa bulungi, oyo omwami Jeff. Era bw'oba otunula ng'ojja kulaba sound engineer, technical sound, simanyi whatever, akuliko Jeffrey, erinnya ddala ndyerabidde. Savimbi nze nali muwa kubanga yali bw'atyo engeri ya Savimbi. So kale agunde mpoyo oluzungu ey'Oluganda gireke, nzija bivuna mu Luganda, mpeyo oluzungu mwana wange. Kale buli kintu ky'okola kikole n'amaanyi go gonna, ng'okikolera Katonda so si bantu. Gamba nti amiina y'empaka. Genda Kanyiira 2:4, ng'okimanyi nti okuva eri ye olifuna reward, empeera, the reward of the inheritance, empeera ey'obusika bwo, kubanga
oweereza Kristo. Buli kintu owooluganda gundi kyeyagambye nti oba oli ku mulimo oba oli eyo leka buli kintu okikozese nti nkikozesa buweereza. Abali mu national water, abali mu gundi, leka abantu babalabe, mwabakolera mu bitongole, leka bagambe nti mbutuufu oye mulokole. Teri kulya nguzi, teri mu kukola migundi. Amasomero gammwe leka abantu balagebe dda nti olwaliro mu second service third service tugenda kuleeta omukyala owa Victorious primary schools n'omukyala Seroma, naye bambi batuwadde apology, tebasobodde kubeerawo, batuwadde apology, babadde bakwatiddwa. So twagala kulaba nga tukozesa ebintu ebyo Mukama yebazibwe. So Bible egamba nti kimanyenga nti oweereza Mukama Yesu mu buli kintu. Somesa, yamba, weereza Katonda eyo gy'oli ku mulimu, but at the same time beera fellowship leader. Okyasobola okubeera fellowship leader teweetaagisa nnyo kiki kinene nnyo, weetaaga just kubaka abantu boolabirira n'obakulembera nga Daniel bwe yakola. Tugenda kuba ne Mike Kibita, omu ku ba judge oba baba bayita ba chief justice. Ennaku zino nti kati eddaala lya judge yaliyitako, kati aba justice, ndowooza justice oba Mike Kibita kaka y'omu ku bantu 10 abatuula ddala ku Supreme bagita Supreme Court. Yes, Supreme Court. Now omwami olwaki namuleese kubanga akwewuunyisa ddala ali mu gavumenti, ali mu bifo eby'amaanyi ebyanjawulo. Mukama amukuza kuzizza okuyita okutuukira ddala nga gw'omu ku bantu abali ku top waggulu eyo mu judiciary. Oba no toli wa kusaagirako, naye ate w'amaanyi mu buweereza. Newe ayina fellowship, newankubadde ajja kujja wano yojja kumulaba, era nga bw'omulaba ojja kulaba nga emmotoka kuliko n'abakuumi ba bodyguard, naye ate amanyi obbateeka wali. Ayina omulaba nga era akulembera abantu, alina fellowship awaka. Abikola atya? Lwali naye muleese mubuuze nti wange justice ow'ekitiibwa, ebintu bino byonna obikwasaganya otya? Amina. Manya nti oweereza ani? Kale kansembeyo ne Revelation 22 ne verse 1. Nayogedde Revelation verse 22 ne verse 2 ndowooza. Yes. Verse 12. Kale raba nzija mangu nnyo nno n'empeera yange eri nange okuwa buli muntu okusinziira ku mirimo gye. Kale raba nzija mangu. Akati nno ekyandikwa kino kinsanyusa. Katonda bwe yayagala okubuulira Mariya okuzaala, yatuma malayika Gabudyeri. Bwe yali ayagala okutuma obubaka eri Joshua, yatuma Mikayiri. Bamalayika baze batumibwa eri abantu ab'enjawulo. Naye ekituuka ku mpeera, Yesu agamba eyo nzija nayo, eyo nze nzija nayo, saa kugyesigisa muntu. Amiina. Njagala buli kyetukola kyonna tukikole ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oba tuli balamu, tubeere balamu ku lwa Kristo, oba tufa tufe mu ku lwa Kristo Yesu. Oba tuweereza, leka tuweereze mu Kristo Yesu. Mu kuwa, leka tuwe ku lwa Kristo Yesu. Mu bufumbo, leka tubeere ku lwa Kristo Yesu. Amaka gaffe gabeere ekyokulabirako ku lwa Kristo Yesu. Ennimiro zaffe, emirimu gyaffe, bizinensi zaffe, ng'omuntu asobola okulabya ddala nti Yesu ye Mukama. Mukama abampeera omukisa. Amen. Mwebale nnyo bannange, mwebale ddala, nsiimye nnyo, temulekerangaawo, mutusoomoozezza, mutulaze. Amen. Nolwekyo ngenda kubawa omukisa guno ngenda gukuwa. Oyinza okuba wano ng'oyagala ate okweyongerayo, okolera mu kibuga awo, oyagala kweyongerayo ate okuyiga, obeeko ebintu ebikuyigirizibwa. Twafunye omukisa, tweyaniriza wano baganda baffe okuva mu Caris Bible College.